Yes, okay. Lenji Pictures. Tuchatandika butandisa tenga tugende maso. Filimu eno ya mwana mlenzi amanyidwa nga Jim Emma. Atenga tuyina kasiri Jimmy. Muwesi kamali tumulabe mu filimu nyingi. Ekyatandika butandisi bya Lugaba poto sande kulekandi omusubwa. Jim Emma Liazini. Kafero Jamada bonna bakomyewo mu filimu ya fene tandika. Kaliyango Molini ne Kafero Jamada. Wandera Godfrey ekyatandika butandisi Kawoya Mike nga nekusukudeni kwali Nabukalu Silvia. Ekyali ntandikwa ate nga tugenda maso. Era nga tandise Lubalula. Saagala lekani bakunyumiriza Lubalula. Era Lubalula gye tusandise Lubalula. Wandera Godfrey Lankwasa Fred Location News Manager. Ekyali ntandikwa. Kakadi omwami gwe tusandise naye agenda maaso ali mu office boss ali mu kubalirira bitabo. Waliwo ekitavaayo. Boss alengera aliwo ekitavaayo. Kadi bano be bamu ku bakozi bakozesa. Kumba abamu ku bakozi beebase basudde ennanga. Ebitabo bino nga tebibalansinga. Ebitabo biri mu kyekubiira. Lwaki ebitabo biri mu kyekubiira? Kali kireeta yagula nnene. Ukakasani byebala binene. Toyinza kutola kenda ku mutwalo n'osigaza biddo. Waliwo ekitabalansinze wano. Hapana. Hapana. Kakadi boss chiche yalaba. Filimu yino emanyidwa nga Lubalula gye tutandise natenga bulijjo MK Majestic Plaza level 5 edukalire namba 8 yensibuko EBINAUGANDA omusubuzi oyina okulaga awo. Eno filimu tekubwamu kopi osubula nsubule. Muveeyo. Bosi nasooka abajjayo. Waliwo ekitategeerekeka wano. Mujje mumbuulire. Ate mufukamire wansi. Filimu ekyatandika bosi nga abajjayo. Waliwo kyesitegeera. Sente bwe zankera naza musango. Gwe jangu. Yanguwa. Ate bisene bisinga abasajja abatono abo bamutawaana nnyo. Kubanga kyabatayagala. Kwe kulabika ni okola. Temusitalako. Yesaamu amaaso nja basamba. Kumanyira bumanyizi. Ulitanga kunyiza. Ekyali ntandikwa. Banaye mugaga twakoze eki. Tomanyi kye wakoze. Oli awo omutwe mukalu. Oyanjuluza mutwe folomo olinga anjuluza olubobo omutwe mukalu. Kumulimu. Saagala mwajja gira sente wemba musasula ez'omwezi sente zijja mu budde. Kati lwaki sente? Inze byange mbambi batuma bikola mbikola bubi. Ekyo kye njagala mbuulire. Gwe ebitabo by'obala. Ono yabala ebitabo naye alayika bibala byewunzise. Babirala nange bwe mba nambala birala. Oli yebaka bwebasi buli bwenzija nkusa. Bosi bamulekanya bamujja mu beesi ayogerera mu kati. Muwoni ayogeranga woni. Bamujja mu beesi bosi. Osasulwa mmeka 2. Sijja kulekana n'abasajja sente zange kwata ejo mmeka. Kusasudde kati. Awo oba ogobwa tobanja. Genda. Nze nkugobye fuma genda. Bosi tebandi nkugambye vva wano. Filimu ekyatandika butandisi. Gobanja mmeka. Nze munnange ninayo 6. Ovanga ku boss agobanga bwakusasula. Ate mulimu abagagga abatasasulirako ddala. You are pretty tired. Ogenda kukitegeera. Gwe naawe ompiteko ne boss. Ngambye genda. Oba sekyo nezo nzikujjeko ogende. Sagala kumanyira. Okay. Wano wajja nankani ogindi sente nze manyi wengaba era nengoba nkugoba. Obusungu bumuluma naye agabanga za kudibuuda. Ekyali ntandikwa. Ebitabo bi naye gwe mwana gwe nojjobala ebitabo ng'obiwunzise. Omuntu omu akola ensobi mu kampuni bonna bagobwa. birala. Ekintu ngamba birala. Gwe ngamba byebyo. Tosobola kuŋŋamba omutwalo ogujjako akenda n'osigaza ebiddo obanja mmeka. Obanja kumisente kintu kitono nnyo kamba we sente mumanye nti munsudde kampuni mungisudde era mugobeddwa kwata. Kubeera bosi omugezi webala ebitabo obubi gwe gwatasasula era n'okugoba n'akugoba oba okusala ku musaala. Munange bosi kenzere kafazali omulimu ngusigaze yenna bukalu Silvia ageka munange tewandingobye bosi yita wano. Filimu egenda maaso bagiyita Lubalula okuva mu Violence Squad Film Production.
Nantumbwe. Kati ono ye Nantumbwe bwe wafuna entumbwe watandika kamanyiro. Chuka tulabe. Kale bannanga omwana ono gy'okomya okunyirira n'okulagajjalira emirimu. Lwaki Nantumbwe olagajjalira emirimu? Office. Kati Nantumbwe kenkugobe omanye nti okulagajjalira emirimu kibi ne bw'oba onyirira otya. Bosi nawe tusobola okigattaganya. Sigattaganya. Oyagala kukigattaganya buli omu ekitegeeza buli akugira okigattaganya. Kati ogobeddwa. Ezizo yita wano. Twafuluma enzembe anfuluma. Bosi bambi afazali kale atafu. No, you go. Genda. Genda. Ne wonoonyirira kyana kinyirira naye nkigobye. Bwogoba. Bannange. Ulira bwe neetikkudde obuzibu bw'oggoba. Kisoomukugo. Bannanga ala Katonda ono. Naye bonna ababadde mbasasudde. Siwabanga ngobe ne wabaawo atagobeddwa. Saagala goba ne wasigala atagobeddwa kubanga balina okubanga kituufu. Nze bwe mbanguba mbanjagala ngobe buli omu alime kusigalamu. Lengera firimu eno. Bizinensi yange kati nsobola okugyetambuliza saagala mbwate bino kino ebyokuddaabo nzimba omutima omutwe gunnume anonono. Kati abagobye mu bizinensi yasazeewo agyesigalize. Wulira emirembe awulira awe wuse. Kyova olaba abagagga bagoba nnyo. Abagagga bagoba. Soka olindeko ate abamu bakikola lwakuba baagala kulagani be bamayinja. Ekituufu mbagobye naye nsigazaamu sente nzibawaddenga gwe baaluga kubanga bano abaana sente zonna bazitutte sisigaza. Abagagga abamu lwakulabika nga abagagga babasibagagga. Mugagga ogenda okwerekereza sente zange zonna ziwadde abaana ate nga mbagobye. Wee mama! Mugagga! Omugagga kibadde kirooto. Omanyi obwavu bukuluma ne bukutuuka mu nkizi. Nolotanga gwe mugagga nga gwe boss kumbe ozuuka toyina dde ekyokulya laba yala. Abannanga obunaku kweyagaliza birooto birungi. Omanyi Katonda yakola ensi eno ng'agibalansinga. Ebintu ebimu mu bulamu bwa bulijjo atasobola byetuusaako afadhali birooteko tokkiriza kusemba. Kati mutaka wuuyo yagaana okusemba. Afadhali ebyo bye yeeyagaliza mu bulamu abirootako. Muntu leero agenda kulyawa. Efirimu eno ekyatandika butandisi ate nga tugenda maaso. Embeera ekukwatako n'owulira nga n'ebyokwenyinyala wabivaako nga tokyenyinyala. Ebyogamba mbu simanyi ekikajjo oyo ddayo oli era aluma baba aluma. Lengera ebalonda ebicupa ali mu mbeera yakulonda bicupa. Okuleka ndi abako kyafuna ekyokulya. Era n'ensigo z'okasasiro azirondera ddala. Efirimu yaffe ekyatandika butandisi ate nga tugenda maaso gye tulaba emanyiddwa nga Lubalula. Njagala olabe Lubalula. Lubalula ng'alondalonda byalonze awo. Lubalula alondalonda byalonze. Alabika ndi obulamu abuyiiya. Laba engatto. Engatto yennyini emubeezaawo. Agironda kasasiro. Ntandikwa ya firimu. Gundi gwa abantu bali bubi. Abantu bali bubi naye osanga oli ng'alina wasobola okujja ekyemisana n'ekyeggulo. Naye ng'akulaga nti laba firimu. Laba firimu. Mukama Katonda egenda maaso. Efirimu egenda mu maaso. Emaali laba manager
Jim Emma Liazini owaye manager Batenda Semali olese tumujukira mu filimu ng'ekibira kilo 8 kilo 8 ezireteddwa ez'ebicupa ofuna sente mmeka buli kilo ya 15 ate ebicupa biwewuka tebyagala zitowa katulabe watonzibye naye kayise mu 7 akaba tekatuuse bulungi 8 15 buli kilo ziba 10 mekezo obudde omuntu wamalanga aleeta ebicupa bino teekaawo bizinesi ziri mu nsi ng'amugamba bigatte wali ebiseera bisinga firimu zino tuziraba bw'obanga olina obulamu bw'otaliimu ate leka kulowooza nti obulamu obusibuliiyo era waliwo omuntu ayita mu mbeera erabika okuba ninkalubo okulabika kandi abaako engeri gye yeebeezaawo naye abantu abamu bye bafuna babifunira kubanga bali kayiringito nalowooza nti nedda ensi yonna bwetyo bweri kale n'oluusi si bwe kiba kiri era wabeerayo abantu abanyirira naye ng'ate okunyirira kwabwe si buli omuntu asobola okubaako engeri gy'agamba owaayi kati aba atambula owaayi mbadde njagala kwogerako naawe mutaka bamumanyi atambula nnyo kuno ng'alonda ebicupa namunange njagadde nkoboozeeko nziisi wali buzibu oli otya gw'otunuza kisa munange buli lijjo ndoota nsaba Mukama Katonda nnyambe afazaali okkiriza oyimirire mbeeko bye ggamba nga ki namunaye obuzibu obuliwo bulabika obuzibu bwa ekizibu omutima guno kati gukyakubira waggulu mu pozishoni yagwe entuufu naye gukkidira lwakuba ggwe omukazi yaseka eni bannange omanyi waliwo ebintu abakazi batwala ng'ebyolubalaato namunange manyi oli muka musajja era ono gwe tusombera ebicupa yebalo manager bucupa naye munange akulimba ekituufu omutima ogwange gwe gukwagala oli yakulimba ebyaddala yenze omukazi yawulira nga byawula tabitegeera kubanga abasajja bali mu buzibu bw'otalabanga njagala olabe omutima gwange guba gugenda kali ng'amugani ng'olaba nze okyendiko singa ompa kyansi n'onjagalamu katono bw'oti emirembe nnyinza okuleka ninjifuna kweni baaba namunange nafiirwa nze gw'olaba ndi mulekwa maama wange wengeri gye yafaamu sina na muntu gwe nnyinza kuyita maama naye bw'oba okkiriza naye nkuyita maama afazaali omutima guyinza okuba ng'oguterera bambi bawakisa tofukamira ali ku mukazi wa munne naye abakazi balina ebizibu laba bakwana olabe ne gwe bakwana kyova olaba omusajja abubire ennyo mukazi w'ekigenze wala ate erudde omusaasira kuba abajja kubulwa ebyokukola omukazi aliwo kukulayika ndi bamukola ki bamugambako kati omukazi ono ye yakiraba enjala ennuma ge mazima laba amukwana talina wadde n'ekyokulya ate nga abakazi abasinga bamanyi bakwanibwa basajja kulayika ndi babatwala mu maaso kati oyakwana oba odda mabega oba ogenda mu maaso otambula odda ku soto oba kuliya era bakyamanja kati ng'amugamba nina abamanja ekikomando kya 300 ne bwompa olwasa n'endutwala wentusasulayo olwasa afazaali banampolayo ekyolusanvu asoose mukuba manda yennyabo eni omanyi lumala kakati kyengenda okukola laba 10 ngenda tukuwa naye ebyokwagala ekyo nga bakiteesa bulungi 10 ng'alumuwa ayambye ku lwa Katonda 10 olumpadde naye era ate kyonkoze kale kaŋŋenderaawo tezifudda dda na lusogo naye mbigulayo maama nga yeeyongerayo naye se waliwo embeera ekukunya n'otalowooza na ku mukwano embeera ekukunya n'owulira nga omukwano tolina kugulowoozaako noono omwami mugumu embeera gy'alimu tosobola kulowooza kuba bugoma naye yakikola baaba kakati nga tajja ewa manager ono w'obucupa efirimu yaffe egenda maaso bagiyita Lubalula kati nga tatuuka wa manager ng'amugamba maali yino ogireese gwe weepimira nga tebanna kupimira baye maali kweri yeetegereza mizaani namu eno emizaani damu kapito emali yino maali kyekyo mulabe
mali yiyo ziri 3 kilo 3 zolese kapita waletanga kilo manager zino ate minzani osikoje katirako ajongerako obuzito ziri 3 ezo ndisino zagala na butawera ziri 2 9 2 n'obutuntundu leta sente ezo bango gikunganya najja musasule kwatirawo anjayo waliyo balance kati kapito bwamanya nti sente zalese sizabadde abanja ng'afazali ajjukira yeefula akubanja sinza nkolerabira njagala olabe kwata kati nze nkubanja ate omanja ki olina okuleeta kilo 2 njagala olabe ale manager nuntaasa nnyo kubanga era mbadde mu kayasi naye emaali eyo olugikuŋŋanyiza ne ŋŋamba kanjireete wa manager wange kale genda oyiye kwata kale nkande iweeyo wali mbiteekeyo wano emaali wano wewali agula efirimba giyita lubalula tugenda maaso n'ekifaananyi kaka tuddako eno bano b'ensi bagivaako ensi bagivaako omusawo mu kibuno n'omuntuusa n'eddagala lyammwe mujje baleko bannaye kale kazende muli bulungi kakati nga bulijjo nze ntusonga kubanga baneetaaga be bangize kafero jamada mutunzi wa ddagala zentabo kakati oyina kimba eki olumbe lwonna talina lumbe lwatakolako entamu kyobola ebintu by'abantu bizibu anayise nalyo okiraba mulwadde alina lukusense eddagala nkolaki lirina awonya buli kika kya bulwadde bwonna olina sumaama wayirende lukusense nandiki nabbuguma njoka ensalirizi kiyoka oba oyagala kugira kintu tokyakuba nze gwona emisindo dduko yavula emisindo gyodduko yavula ate baluwa mwana abantu babalukanye eri musana eno byose mwana ffe biribigo ffe tuli tulikiriya ffe tuli omulondo gwaffe owulidde twelira enkola yaffe ensenga ekitumalira kyogamba lubalula koga oyina lubalula oyo n'omukazi amukolako kati omukazi bw'atamubalula ajja mubandula n'okitegeramu omusera efirimu egenda maaso lengera bizinesi waliwo bizinesi ezitunuza abantu ng'abalalu era omuntu n'amulaba ng'agamba oyo mulalu naye embeera omuntu gy'alimu ey'okunyigirizibwa ate gwe tugamba nga mulalu naye aba yeegomba okubeerako mu mbeera ennungi wabula ebintu nga bikyagaanye kati ono aba atwala emaali agenda okulengera maawe bamuliisa ali mulaavu naawe ako kakomukwano laavu eri wano kati ono kyalaba awulira kati alabanga naye bamuleesa alengera bamuleesa kapito yeyagaliza leeta maama leeta kapito yeyagaliza kapito kumbe baliisoli kapito ekirema mbulamu kapito wangi ndese mali yino kapito etakana na mbeera ekitasobola kubeera mu bulamu obwaddala akikupaganyako ebirowoozo n'akizza mu birooto afazali ne kibaawo egenda maaso abazanyi b'amatatu bo gye bali nzanyo gwenfunya guno bannaye bwesirya guno tambula ino ddaawa lyerere egenda maaso mwana bino sibitege bali matatu yakuba jabasala busazi oba byebyo jabasala jabajjako emitwe nze laba nze njaba kinjako mitwe okinjani oyagala ki
Njagala. Ani gw'okinja. Egenda maaso. Nagambye omusuubuzi genda ku MK. MK osobola okulabika ndi okola ki? Osuubirayo firimu n'olabika ndi otulundira ddala bulungi nnyo. Ate gwe omuguzi. Oyo yenna ayagala okulabika ndi afuuka agent. Era okuba ku simu 071-10-10-55 n'ofuuka omuguzi oba n'ofuuka agent mu kitundu mw'oba oli okwetoloola eggwanga lyonna eyo essimu kw'okuba. Ate twakizika ekyo nana oli mulalo. Ate sikulidde. Efirimu egenda maaso. Sokozeewo wanoze Tuli ku zino ffenna kati. tukoze atyo ono. Tuli kwezo teekawo. Ebicupa bya Laba. okiwulira ne manager naye abiseera bulala Kuva ku mata wakalonda bino. yes eri mpulira awalala mbuna ekicupa Kati ogenda okwetegereza aliwo olugambo lwatandise okujja. Abasinga bizinensi okutambula n'omu ghetto yakuŋŋaanya bicupa. Nene kuzinonga ndo ludoko. N'obwana akati kyalabika bwanda. Ate emaali tuginoonya erabika. Ate aba Elondera wami mwanda olina genda bwayise mwana baye banywa amazzi eriyo ndi wansi eyo jjaje bucupa bubaayo. Kati gwe laba ate eyo gye mu butunda babaseera. tulaba kyolina okuno kimanyi. Kwata akatimba ko. Kati ng'amugamba nafunyeeyo omuzeeyi Kanyunyunsi. bibiri bisatu Olaba muzeeyi Kanyunyunsi agula kilo ya 3. Ate eyo gye muli simanyi maneja ani oyo mbu simanyi kilo ya 150. Kanecha. oluva Kati bano ate bo bali ku bizinensi kuba baafuna obutimba. Bagenda emyala gye bwayise. kyakeza Obutimba emyala mukoka gyaleetera obucupa bonna obuva kaze Angola. Babuteegeraawo mu mwala. Kati gwe ddaawo. Firimu bagiyita Lubalula. Ya mwana nze kangenze naye mujja kuddaawo. Agambye babagula nusu 3. Awawulirawo obugagga. Banange ensene erimu amadaala. Osanga oli ku nusu 3 nga baba bamugule emaali. Yalabanga abayita. Naye n'osanga omusajja ng'akaana situndwa pamba kilo ya 5 leka era emaali gye nkuŋŋaanya ngenda kugitwala eri ewa kati akitegedde wa muzeeyi Kanyuzi gy'alabaga Kanyuguzi. Tugende kyokka nfuna obucupa. butere otusaleko Kapiito muzibu nnyo. Kati bamugani gwe kukuŋŋaanya emaali tukutwale wa muzeeyi Kanyuguzi. Egenda maaso. owange Kuŋŋaanya obucupa maama. nusu 10 Ono atugula nusu ntono. Angi. Katuddako wa muzeeyi Kanyuguzi. Njagala ogende osibe empiira. Wabula Arsenal. Muzeeyi ali wano agenda siba. Seno. Nsibira ku gundi eyo. Tugeza n'osiba awabi. Nendisa sente Ebintu bino luli Arsenal yali enzisizza. bakuba nkube. Arsenal Onsibire. Kwata. Barcelona. Chelsea. lengera. Man U. Ne Liverpool. Aston Villa ako. Aston Villa. Nako kasobola. Nako kateekeko kale. Luli Arsenal yatukubya ne. Muzeeyi ali musiba ndiba. Isa nagisiba kukola maliri yagenda kugoba. Ekyenda ekyo ne tukisuubwa. Naye singa byali biseera byaffe Muzeeyi asiba ndiba. ebya Ye muzeeyi Kanyuguzi gwe boogerako. Villa ebya Bitoda Masaka Ye Mwesi Kamadi oligino ne muzi. kakati Tujja mulaba mu firimu endala emanyiddwa nga Kyeyamaani. Samirere. Kati ngamuga kangene nkusibira emaali. Kale. Ye muzeeyi Kanyuguzi. Kali ono nga talumba maneja we. otubba bubi Ng'amugamba oli muyaye bulijjo. ye mbwetu Eri bagambye Kanyuguzi kilo ya 3. nusu ebi Era kilo ya 3 wa Kanyuguzi. Wanoze sente z'oba otute mu kilo 2 zito okuweza 3 ewo tuba kilo 2. Ewa Kanyuguzi eba kilo 1. bonninda nondaba nga sizze Kali ng'amugamba bw'otandaba omanya mbitute wa Kanyuguzi. Kati agezaako munyiga amapeesa amuse mu layini mwamwagala. oli mwami Kapito. Njagala olabe. Kapito. Wulira. Kapiito olina ekizibu. obusente buba butono obusente nte Sente ne naawe otuwa butono. Obusente tusobola kubulyako tufuneko n'abakazi. ambye ennusu 3 kilo Tali asubula nawe kuwa nusu Njagala olabe. kilo yebi. bwe batugambye era oluva wano gigendaga Obogenda genda. Sina kingenda paka. Sisobola nange bawa nusu 3 kuba nange muziba. Muleeta ebicupa byammwe birimu ettaka. ne bwe tubirongoosa era enjawulo si obogenda era otuwa genda. busente butono Genda. Nze 3 sibirina. osazeewo manager Genda. nze mbadde nkuleetera ebicupa ebisinga obungi wano Bobijjuza wali.
Bobi kadi abadde amukanga alabo banenyenya nene ono mugumu baba alinga musambya genda kale nkoyebo genda 115 ate olaba obusente bugenda kunyamba ki nze ekizibu ayina musenyiga asudde laba ekigere bawana etajja okwo kabayita okulinnyako manaja agenze n'akolola mpozi wali kadi kumbe bamulinnyeeko awo anduku kadi nga mugasoko mpa 10,000 lwange lwe nali nkubanja twawukane bulungi kumbe ono alinnye ku 2 katulututu walinye tasimbuka newomukanga newajja empologoma tavaawo mbadde ne sente zange oba nzisudde wa sente zange leeta sente zange ngende yefudde ali bize kumbe walinyamiza akapapula ga sentence laba efirimu egenda maaso sente nazisudde busuuzi sente kadi nga tavaawo akebere laba firimu aye nno nizo okubutera sente olayika wazisudde ekyaddala wasudde sente ate ng'obanjibwa leete sente sente ndai agumye mugagga kapito wabula musajja si mwangu kaapi kyetugenda okukola kali nga kapito omanyi kyogenda okukola njaziku sente njazi kasita bulijjo munange nkusasula sikulumanga kono ni kale webisa songeza kiro 15 yamugamba tagenda mwongera adde 10 mu sente zamuwa wakawungezi nze njazikuwa efirimu yino yalemedde ku 15 ngaddeyo munda mu yafeesi kali nga mugalabayo eno simati ogiraba gikenge musimu tubale mu game eziri katulabe yesimu gwe jajja tubenga tuzanya eyesimu katenge yesina majja mwalali nanti kati esimu ejo bokuwako mpola kweni ngenda gikuba emitwe 5 kati ate nawe leka kusiruwala eyesimu erimu game nga 10 ate nga buli game ya lwasa ino simu nkadde njikuba game 5 nzikiriza tukube game ulira zaala gwe muzanyo omuntu gwagendere wakewe nano n'omufaliso gwasulako ne mukazi we nagusinga kakati ono ye polokondo musajja muzibu nnyo polokondo mukyazaala efirimu egenda maaso polokondo batoyagala twala kale abadde aganye bagenda simu gibala mu game 5 teka wano gato omusingo nkukubako ate olyawo nkugamba bakato olaba kadi tezikwagala oliriddwa sente gwazi wetegereze muzei kaji baba muzei emali kadi muzee aba ali awo emali eze ogenda okwetegereza emaali ereeteddwa yono ge bagambye omupya ye muzeeyi Kanyuguzimbwa agulirawo 3 maali aleese tuleese baba anti ndi mupya katundu twafunye amawulire najja tigwe tose emanyi engeri gy'otugulako eri bagambye abalala tebagula ne tugaka tugenda yenfune kasi eno kendeete maali obenga otuwa sajja abadde atuyisa bubi mwatano awo tujja kumanyagana bulungi adduse wa 15 azze wa 3 kilo 15 mzee talabye bubi mzee nga atunula nga atalabye nanyo omuntu abatunula nga abeewunzisa ayinza obalirawo obulala efirimu egenda maaso mzee mbaze bulungi ekibalo nkibalidde ddala nga kyekikyo kadi mzee nteekewa mwesasula nyinyuke kadi mzee leeta sente nve wano sente soke tubale kiro 15 emirundi 3 kozi gwani ze kapito kita kadi kapito kitakule jime gerili ulira amanya ekitakule era nga bakutumaga waliwo amanya ge batuma abanno bange batuzizaako olubengo
ekitakula ekivunula kitagagawale ekitagire ekinasiba enjala ekinayononeka ekinabonaabona ofunye kasitoma kati ng'amugamba engeri gy'oli nti oli kasitoma mulungi nti gwe sente ozigaba mu kati ng'amugamba ngambye ogabirawo era kyentera okukola era naatera okuba ndowooze ku kyokusasula bansasule kati ekintu kino engeri gyozzeemu kakati engeri gye tulabye kiro 15 zigattiddwawo ate ndi waawano ebyo byonna ebiri sente zino bw'ogattagatta kuba ne bano nabo baleese ate mbadde sinnabawa wulira muzeeyi kuleeta kati gwe kyolina osooka okukola kwe kuleeta n'oleeta ne tugabanyaamu awo ne tugera tujjako omusolo tulina owandiika tulabeete engeri y'oluvannyuma lwa wiiki engeri gy'osasulwamu muzeeyi njogera engerimu ebitege enjogera ya muzeeyi ng'erimu ebitege naye nga gwe kiro lindako kiro ekyamazima ogigula 3 olindamu anti kuba eba ekyakula ne tulaba oba tebawunsinge azireyo kuwa 15 kati ate muzeeyi yali mubbi yali muwawaaguzi ng'amugamba nti olaba wano tugula 3 naye sente ziba za mwezi nga guweddeko muzeeyi waliwo emirimu egitali egino emirimu gy'abataasoma giba gyakagwirawo ntayi kaita tonzibye ayita wano bulungi nnyo gomanye ekyatwala muzeeyi okubanga atunula atyo buli kimu ekyatunula yeekengera atunula nga binoculars omulaba 5 kakali nze olaba omulaba yagumikiriza ondaba omanyi sente gwe otagumiikiriza watagumiikiriza olowooza n'ofuna esente nga togumiikiriza obutagumiikiriza kibi genda oba togumiikiriza muzeeyi toli muyaye naye oli mubbi ngenze n'emaali yange ani gw'osirwalirako tunulanga ebinookulasi mbuninde sente za mwezi gwe banka mbo bazirinde zikule sente zitotowala kale ziyonka sire yagenda ayomba olaba kino ekisimu ekikubye ku kino kikubye kati polokondo bamubyeko essimu namukubye bano ab'amatatu bakonti bwe biti ebintu bya zaala bano bafiireyo ebyabwe yamukubye geemu 5 awingira ddala yamusunye geemu 5 n'atya kati polokondo tatuula ng'ajja ne TV polokondo ng'aleeta TV ebintu by'ensi bizibu wuno ali mu kukuta naye bazaala ssebo guba muzimu sina yawe waya nange mwana kimbere mukubanga wano tuba tukuba game mwana nkuteeramu nawe nenkusulya step naye nawe leka eno nagiwangudde tuliiwa gomanyiga mwana mapenge ebintu byo mwana sibitegeera ate ekirala kigambi kiri yafunye ttaki aleeta TV naye simanyi tatuuka TV kikaaki nange simanyi efirimu egenda maaso kati kuluno nyina okununula sente zange oleese kintu kaakati aleese omusingo gunanunula ze basoose okulya muzijja eyo TV erina okujja TV olali bankubyemu geemu 5 mu ssimu kati eno TV ogenda kukuba mulowooza geemu nga 4 eno TV erimu ebiyenje TV eno kati tugizanye ezaala gibaleemu geemu 4 TV naye ng'etunula ng'ekiwowongolo eri ku oligino eno sana kulongoosa bulongoosa TV yino etunula ng'eya Ssematalo ate buli omu abaakuli TV yino eri ng'ensokoole muli mu tube muno era bikate muli n'abazungu muno lufulumye nenjagalamu geemu 15 kati nga bakakana mpaka ku geemu 15 nga mugangenda kubamu geemu 4 ate mukirwa munamu naawe kada pazali mwana mikaga kale tumukwe mu geemu 6 mikaga na toto geemu 6 totwefumbira ku geemu 6 tukwadde nyingi bogeranga bakimanyi bagenda kukuba geemu 6 wali eri nayo 8 efirimu egenda maaso kitwala wale kawani kati situka chekawe nabo nawe bakyogera bakimanyi bagenda kubagi mutali sente zamu ze mali weri nawe ne bayiwawo amajja zenjogera efirimu egenda maaso Tereza wali kati Vicky n'akasitamamu kati ogenda okuddako eno kyemmanyi ono Kapiito naye ayinza okuba yagaggawala ku eri
byana bimuliisa bimuweeweeta mugagga ali wano bane bugagga ng'aliko ne bakanyama abamukuuma kyokka bakanyama be bali mu kumazzi gasso ye ali ku nkoko wananga obugagga gagga baliisa muliise baana balina ssente gwe baaba boosa ekifimu ngoine bosi kasoda mwaka soda ulika kwa soda babodegali bali ku galiso kati banakujjanja babati oboku ulira amazzi ulira kolera bosi ali ku kasoda baba filimu bagiyita Lubalula bosi ekife tugenda maaso n'ekifaananyi efilimu egenda maaso n'ekifaananyi alo sokolindeko alo tane bamusonseka kalanda lugo buli waafunamu kachansi okubeera yekka adda mu kweyagaliza noje webaka muli babi. Never do that to me again because you did very nakani you nakani ebikintu kyemukoze si kirungi ale tukoze eki obeera oli aki I did not like bamuyisiza bubi ekiriwo kamulegera they have done calamity yatukola ekintu kani nga bagamanya ekiriwo yatulagirira omusajja niyo omusajja oba kiki munnange nga ngenda nkuŋŋaanya ebicupa ngenda bulijjo mbwe mumanyi bizinesi yaffe yali amanyi agenda kuleka ndi afuna obulamu obusinga era buli kimu kyonna ekyo ekibenga kikola kyanguwa kati Kamulegeja gye yabalagirira Kamulege emanga yagula ebicupa ebisatu ebicupa agenda otuukayo ng'ate bo kale bagula bisatu naye nga bamabanja ate omuntu w'ebbanja siwaddirwa asobola okuluma bulungi nnyo n'akuluma kiwulira ng'agula amannya nga awandiikamu amannya ago nga nyinyonnyola efirimu egenda maaso okusasula abantu mbuyeye enkola ye akuwandiika erinnya ne kiro kaakati ate wulira ekisinga okunyiiza muno oluvannyuma lw'okumanya ekiro eziba zivuddemu n'abada ssente ezo ssente mbwate oli agenda okugula ebicupa mbwajja n'abigula n'amuwa ssente ng'alyoka akusasula ulide okwetolola okuli awo kalibo bakimanya alabika ono ayagala kuyiga bukodo kyekyamazima bukodo bwazzaako kubanga omuntu atalina bukodo yandibadde bannaabawa ku ssente oli omusajja amalibu gamunoona buno manager atubba manager atatubba 15 zatuwa atubba manager ye akwaza akakwirawo nimkana akasajja kabbi kayaye mwe oba mwagala mugende eyo ogenda kudda wa manager oba wa mzee nze ngenda kudda wa manager kuba ye manager akuweerawo naye ziri kapito ese nusu bisatu yes nyingi naye nze mba n'ebizibu sagala kulinda ssente ezo zakadde kapito ebyo bikyali awo tubiwulidde bakazi baffe babalabyeko abakazi tugenda maaso zemba bakuumira mwansalawo mufune ebyana mufune ebikazi mubiguuke mukole ki nde ne mundeka wano nga ndi bwombwe nti nawe ojja kufuna n'abijja wanga buli kimu kinzalawa kirabika gwa atamanyi kuteera bikozi efirimu egenda maaso kapito yatalina mukazi kali nga bagamba buulire kikyala kya manager naye kino ekikazi ky'ono manager ono kiki awuli agala muka manager kikazi nkiri bubi kitaddeko omupiira guli ku Hyundai kyakkiriza abadde akyaganya
ekyamazima akyaganye kapito tuba tuli awo omanyi buli omu Katonda waali walabira enjuba n'omwezi n'abaleetera bikazi byabwe biibyo maama genda okulengerawo ono sebaleze sebo ne bano mu kasasiro waabwe gye bali balererayo emaali bali mu kulera tubadde wano nga tuli kunyumya babadde bazibbala bababa bali ku outing Katonda simwenkanya Kapito neyekyanga Kapito sagala kumbanyira mugende abasekyo kengende naye Kapito naye bannange kapi ni Kapito muveeko kali Kapito bwe yaveeyo nga kimusukiriddeko banne balina abakazi yatuukira wa mukamaneja nanti muneche naligambye manager wali nti nti kinkoze bulungi engeri gyataliiwo mbadde ntayise ekiteeso kyange kintu kiri nali nsigadde manager omanye mubanja manager engeri gyataliiwo oli muntu mukulu nina kye nagamba omukazi yetegereza omuvubuka ono naye engeri manager era gy'omulaba nga yeebase eri kati basente nyingi ate wabadde ki baali baawukanye ne manager kati ayagala babe ng'akomawo tandika okukolera wano sente za kubanja naye nga mbagamba mbuna agaba sente nyingi naye nze natuuse ekyo sente simanya mbuna okuzifuna musooka simanya okujjuza kibanda n'alyoka akusasula sente atandise okunyumya ebizibu bye byabadde eri gye yabadde alaze ngamba kangu olulumba lwe yabadde agenzeko olulumba lwafudde olulumba nange nkomyewo ndeete nga wano ebicupa kubanga ye manager yali atuwa akasente kato naye nga akakuwa oluleeta nga akakuwa naye eri navuddeyo akati mpozi ekirala mukyala manager ensonga yange gye nali nkugambyeko maama wulira ebizibu bya mutaka ngenze ebintu nali manyi wabivaako era okyaliko ebyo nze sakuwa ssente naye yes sente wazimpa naye ate nze nkyagiriko mukyala manager namanyi gwe nkwagala mukyala manager nze nali wulira Kapito aba sisobola kukwagala okay nkitegedde tosobola kunjagala naye mbe nkusaba ojjeko ewe wakawa kati Kapito seba atandise olukuba olulala eni ensi eno bannange eri mu buzibu kale okujja okulabako nja kujja nkulabeko ngakkiriza amugambye nti oba kale tonjagala afazaali jangu obugoma bwombujjemu amaloboozi kali nga amugandagirira kali nga amugamba otambula odda wali mu maaso g'omwalo ng'amugamba ova ku mwala yumba kyenkoko atandise omulagirira engeri gy'alina okutambulamu waliyo ekiyumba kyente ate emabega w'ekiyumba kyente ojja kusanga ekiyumba ky'embizzi efirimu egenda maaso g'ekiyumba kyakyo kyennyininyini awo wewali ennyumba gembeeramu nga bingi naalabayo ayisa ku kiyumba ky'embizzi asula mu babizzi bw'ova ku mwala waliwo kikasasira ekivunduvundu awo kati bumala ova ku kikasasira ekivunduvundu kanti kulabako bulabi kali nga mugamba jangu ondabeko n'obugoma tulabe oba bukaaba obugoma tugamba bbaawo nsijja tulabaga teweerabira ngenze kwetegeka jangu tonvaamu naye bano owa TV bamuli mu bipolokondo bamupya amatatu ne bamuleeta n'akatuye esaati agijjeemu TV etandise okusala ensalo batandise amatatu nga wali waatudde weeri kati etandise osala ensalo TV efirimu egenda maaso matatu kwata akabango tambula nawe tukole bano be bayina embwa bakatawo basooka katunulamu tambula nze ndiyo oli bamwadde zicuzi Kampala zonna ziri wuwe sajja akuba amatatu n'osalirawo wait bino byo bigedde nja kukuba gwe ojja kutya ali mwana TV temugitwala mwatutte essimu
Porokondo bamuli bubi porokondo. Sikozo ote myayo. Bamunsala mwana muba musaze TV ya mukazi. Oba osala sifa bamutumye balete TV ya mkyala we. Ne mapengo. Emirimu gyabula mu Uganda yeggwaza. Gotoka nkanira mugundi nawe. Laba bichi byalina. Kabye kirala. Laba bi kino nkimazi. Basaze. Aliddewo mwana. We kabanga oteka we mali nawe. Sawo tulabe porokondo. TV yange TV. Bale mukubere TV ya bukachi. Eyo game mwati riski. Afazali tudebuke bwedala. Fumita mulaiti. Bambi nja kufumita ngumi. Kuliko kino kikyakula sajjo kigwako. TV ya mukazi. Bane TV ya mazale. Mwana paka. Besokoleke. Nina kama ya kala kosolo kulala. Awo mpozi leta emali ndala tujiko. Pala leto tupapa yako olingizacho. Bane TV mujizo omukaza ja kunzita. Omukaza ja kugobe waka porokondo. Kakano tudake wa manager buchupa. Naye gaya ngamba ate kati weekend. Sente ya ngamba zinkale. Ebizu biri mu nsi muno. Wala n'abaana bammanyi. Sente ziringa sente. Wadde 10 mbw ate kati tulinde ku weekend. Enno ne mutabani wava wano. Ono Kapito. Kapito yangambye mbw agenda ebicupa SUMMY bitwala eri SUMMY yafunye omulala kati atayira. Akubanja olukuni. N'ekirala badde azze kwetonda. Kikyala. Laba. Simanyi yali afunye omugagga muwe ebisatu kati ate oli mubbi. Simanyi abamala kujjuza kiyumba. Kapito namu. Kali ono yaseka nnyo. Akola ati. Kapito bulijjo yekyanga mbw agenze funa gyakolera gyagabe mali awalala. Kumbe baliko bantu bakyamu nnyo. Addira ekitabo. Nagamba firimba giyita Lubalula. Kiro 5, kiro 10. Gye tulaba. Kalwoliwe. Era twagala tumanye ludda gye biggwera. Kati bw'alaba ziweze ng'ekitabo akibuza. Bw'oddayo omanyi bw'agamba nti ekitabo kyagwa. Ekitabo kyagwa oba baakibba nga kati tuddemu gupya. Naye nno oyo omusajja we ali fani. Ngende mukyalirekewo. Olida. Ogende wa Kapito. Naye ate naawe leka kwesiwaza kati gw'oli kirasi ya Kapito. Naye nga asobola okugenda. Kati nga bakusanga otambula ne Kapito. Bakubalamu amagezi. Kati gwe tola nti naawe byoyogera nawe si byamagezi. No, si byamagezi. Nze mbadde nkugulirako bubuuzi. Kati eyo bali buulira omusajja ate simanyi. Omukazi agadde abeere mwesiga eribba n'amugamba essajja lyamugambye okabugoma. Naye abakazi mwakula mutya. Nenkola bizinensi nze maneja wa wano kyokka. Kati ate gwe bagambye ndi Kapito mwagala. Era onootera n'okukkiriza gwe ate we yagambidde ogenda omulaba. Naye naye abakazi ate abasajja abatabagambye y'abaasinga. Ne sigenda. Owulidde kati naawe nkigambyeko omanye empisa z'oli ate naawe ontabukira butabukizi. Kati nga tudde wa Kapito. Kamuliire chapati ajja kungwako. Ali mukulira mukazi chapati amanyajja ali ku man power. Chichi. Owai. Badovi. Ali kukyamisa na bano bachalibe. Nsoli bwadde ku nsimbe. Naye. Mubyose ni mujja. Nina kama kamwe. Ulira. Kapito ali neggulira eryokya mujendi bawe. Mujemba weggulira eryokya. Agati ensonga enkulu ebampisizza mukimanyi nti mukyala wa Mani yakkiriza okujja ewaka. Yakkiriza. Yes, nga manager. Naye ndi mweraliikirivu nnyo. Ensonga eyo lwaki mbayise embazzi ebbali mmwe. Kapito alina obusibu bwe. Kati nga bagamba mpulira abakazi bakamba ayinza okuttira mu buliri. Kiki? Nyirako akulaba nga kasajja. Nanti saagala abakazi abasinga bwakutuukako n'akutuma emekka n'okuma Kapito Madina kimuyisa bubi. afuna dda. Kati nga mugamba nze ntegedde ekizibu kyo. Gezi kyabo. Olabika oli wansindika njake. Kati nga mugawe mukazi mufunne kalubalula. Ati Lubalula abalula ki? Kweni abakazi banywa lubandula.
naye abakasajja obeera kwegamba olina kalubalula oba kigalo towuliranga kono mzee atunda kalubalula ayitamuddimu abula ebiseera atera okuyitamu olwokusatu ebiseera byatera okuyitamu sebo omukulu ali eno yeeteka agenda kukyaza mukazi wa manager nga munna ayagala namugulira kalubalula kubanga akitegedde omulondo guyinza obutakola nga mukwanidde ebbanga njagala ono omukazi wenga bwogambye ndi lubalula yagenda otutaasa naye agambe kapiito naye kasi kiki naye lubalula buli ekisoboka okulabika nti efirimu egenda maaso muyina buli ekizibu mwate muyina engeri gye muyinza okigoojoolamu kati bulijjo fe we tuli bulijjo amagezi ganneesibye nga simanyi embeera yali yamutabukira dda ng'ekituufu ekyokola kyatamanyi butwesibako nnyo butweguya nnyo ogambye ani lubalula njagala olabe kubalula ate agende nga nkayimba buyimbe lubalula nkubalula n'agenda anoonye lubalula agambe ajja kubalula omuntu ajja kutya leero Jaji asaba kachenji. Kati kuddako wa muzeeyi kanyogozi waliwo ekiwala ekizo musaba chenji nti oyagala chenji ngenda kuwa naye nga simulaba neguli waawa mbeera eri awa maama nakigudde nkumanyi gwokola kati mwana muwala kumbe muzeeyi sooka oyimirire tulabe obadde ononye chenji nereka tulabo bansobola okufuna chenji agenda okwetegereza muzeeyi mwana kanyiriri nkalaba wikani nakaname nditi muzeeyi agenda okulengera disi kanyiriri samendebo era ng'amunyiga ekyebiri ekyamuse mu ntegeka ebintu byonna kadi birimu enguzi lava erimu enguzi gw'oyagala oyina omumugulirira ng'oyagala lava ebeerewo akigezese mukazi w'omusiibye enjala ennaku 3 olabe kale gaana omuweza enviiri wadde emmere weeri olabe ebintu byafuuse byaggulirira kati kusoberera busoberezi ati bunnange olabyota kitukandabekumu laba jjajja kibunoomu kusense osiriza entamu oyina bulwadde alina eddagala kiki olina bukalu togera drakadi wakula otya oli bwegaya musajja agaba kutuma mailo oli ddakiika mmeka bakutuma lukwingiri n'okoma magundi kati najjagwa ku kapiito kapiito alina ebizibu bye tudde ku maggwa kali ng'amugamba ndi ese eri bubi era yagijjanjaba bintu byo bikolera ddala bamugambye era mbadde nkunoonya ennaku zino zonna kakati omanyize ntunda eddagala lingi wulira kati kulyo liriwe lyakukolera owange mpulira abantu banyumya kano nkalubalula abantu bakanyumyako kamulembe nnyo ako kakola kantu kayitirivu nnyo kakomezaawo essanyu abantu omanyi olaba bulabi mayumba naye abantu tebalina ssanyu mayumba akantu ako nkeetaaga akasaba waliwo ekiwala ekyanvumi ekimanyi kigaba sina kyensobola musimanyi kyetereeza njagala nkirage nti nina lubalula leka nawe tugafunyeeyo naawe ekiwala wafunye nkirina ekiwala naye mbadde nyala nkikubalulire kikijjemu enjawulo naye bitufa kakati nno ulira njagala oka abasajja bali mu buzibu bannange sekyekakasa bulungi kakati akadagala kekano kenyini ako kagenda kukolera efirimu egenda mu maaso zesantya enkozesa yaako oteeka butesi ku caayi tosaako sukaali tosaamu sukaali alina lubalula okakozesa ku makya nakawungeezi naye tokakozesa nga toweekakasa nti omuwala agenda kujja ulira kalina amateeka gaako togeza noteekako lubalula nga tomanyi oba ng'ogenda okubalula anaalabikako alina okujja anajja ali kusuwa ddirwa ajja tunda otya ono ye abaluddwa siseera kubanga kyendagala ddagala egganda terimu amugambye togeza n'okakozesa muwala n'atajja
Kyokka twawulidde ekyola kiri mu kwesupisa kigambeko ne bba wakyo nga kapito yakikwanye. Kati ngenda kubalulirira mukazi wa manager. Yagenda awaga. Kungwako. Tugenda maaso. Katuddako wa Polokondo. Story kimwanda. Tewali? Story ki? Tewali. Mwana. Lawe Polokondo atunulanga zaala. Luli. Wampisa bubi. Ate ntya naawe. Sente zonna bazibako ne zigwawo. Oyere wange. Naawe leka nze mbeerayo ku base eri mbeerayo. Naye ekyendeese mbadde ntambula bwenti anja. Alina ebizibu bye. Wange. Kiki ati? Nina ddiiru. Ate ddiiru ki? Alina ebizibu bye. Byonna ebyaliwo. Bivaako naye leero onfumbye omutwe naye ndaba nga ddiiru eno egenda kukola sente. Mukyala wange omumanyi. Mukyala wo omumanyi. Kiki? Njagala tumukube muzaala. Omukyala? Muyaye. Ulira omuyaye. Ebintu byange ebisibibwayo byaweddewo. Kati yagala kuteekayo mukazi. Radio pass. Yamugamba okimanya ebintu byonna ebyewaka. Omukazi naye ali mu bintu byange. Omukazi oyo bintu kintu kyange. Yange. Kati mubalira mu byobugagga bye nnina nti. Mukyala osiye mulungi alya. Kati kati mukazi wo ng'atunulanga ekisiibwamu. Oyo tunamba muzaala tumukolere ki? Vuluga. Kwendi mukube zaala omutwalo omuluntwale. Ali mugemu mmeka. Kati tumukubemu obuguba bumeka. Kyekyo. Mukazi oyo engeri gyali mukazi ng'omanye ebyabakazi munnange. Nnyo. Mukazi wange mmanyi. Mukazi mulungi mukale sinnabukalu. Mukube mugemu 3. Wa uyu mukazi ono etajja mugemu wadde 12. Oli mukyala ngamuganze mumanyi. Nchikola kululu. Kali ngamuganyamba gwe. Kuba mu game 10. Oyo omukazi ajja mu game 10. Frankanze. Laba Polokondo. Sikuyu. Ereka nawe kintu kino mungize bubi. Agala matatu. Kati omanyi fu. Anze bya matatu nabikoye no bikowa. Ngero mya yefudda atayagala. Eza mukyala wo. Kali ngamugamba mukazi wo muntu jangu tulabe obanenga kuba mu game 10. Kati kala abiri. Game ezo kuba 12. Kali ngamugasi zijja kuba 2 mpozi 12. Nkukakasa. Nze mumanyi mukazi wange liva nairo. Kwenye ataka tabo kaliwala. Nkalina. Mukyala wange TV yange nabyo ngo musingo anule bizibu bye. Byonna bye bamukuba ne bamutwala kayagala abizze. Etwala bulya fuje twali tugendamu. Kakati wange wabulya buli. Anfula buku. Nakuwa yakasente ne kugamba ndio ino kumfesiza yakadde tulabe. Sente wampakawo. Nze nali manyi wampa bwinga bakuwa bubi ku mamayi wano wajajjaawo. Ene nsiba kyali babo bubi. Muzeyi n'ataama. Seba yagala kulaba kanyiniri bakakwatibwako. Obo omanyi byali kusaaga. Ebisubo bukati gwe sente wali oziraba ziri osaaga. Eyoza simanyi obadde tomanyi oba byenjogerawo mbikakasa. Naye nga bwagambye kino nzijayo ku bicupa. Nja kujjayo naye nga sizze ku bicupa nja kujja ewaka ewo. Okakasa onojja ewange. Kali kyamusuubiza okujja omulaba. Ekedde. Era nja kuba musanyufu nnyo ng'ozze. Muzeyi nga yesu alaaliso okwogera nga waadula abalusu. Kali genda kulinda. Waliwo eyanywedde lubalula. Agenda okuwulira omuguwa gw'ekyanze. Nyabo. Kati aba ali wano yeekunya. Manager nga tamugwako. Wazze manager. Oli ku kikapiito ndi wano munnange mjebale kale. Oli ku kyoswami eki bizibu. Kali. Ali wano omugwa gunyigira mu mpale mpola. Kali. Ntagenda kujja eyo. Agenda nkubeerera ddala waka. Naye abayaye basiru. Kati yamubuuza mukazi wana atambula anajjako sayidi zeno kwene okukola ki? Kwene ero taveeye waka anasiibayo busiibi. Mulwadde kati kapiito yawulira nga afa kuba omuguwa gw'ekyanze. Ndi nedda. Obadde olina entegeka naye ate yaki munnange. Olunaku olwaddako kapiito embeera yamutabukidde n'okutuuka kuba kati atambula nga mbalaasi. Kakati tuba tuli awo ngalo omugagga ajja yeevugaavuga mpola mpola. Efirimu egenda maaso.
Jebale sebo. Kale sebo. Nawe jebale sebo. Sebo. Madenku. Kati ajja. Ewa chairman muta. Kati kumbe walwajja abuuza chairman. Obuuza chairman Mutabazi. Kino. Ekitundu kino. Kakati ogenda kugoberera ekikubo kino kyennyini. Okirire. Ojja kusanga ekoona. Laba. Wete. Ogendera neddala. Kati bwona ogendera ddala ojja kusanga maaso gate ya bbulu. Awo ojja kuba obuzi. Ulire okulagirira. Kemabega. Nkugeti awo gy'onaaba atozeeko emabega. Yeeyo gate ye eya chairman Mutabazi ssentebe w'ekitundu kino. Awo ojja kuba otuuse. Weewo wennyini. Weewo sebo. Nkale sebo nange neesimye okusisinkana sebo. Tugenda maaso. Omusawo nga bulijjo. Zozi. Oyina ki? Bannange, olusozi oludduka olukoma wakati. Ndeese Lubalula. Bane muve mukulekani mwegaya. Bannange Lubalula muleese. Jangu oguleka Lubalula. Obalule bamulirwana ababenga batya. Munnange. Oli otya mugadange? Kali muzeeyi gundi ono. Ngezako okujjanjaba abantu. Ndwadde kizo jjanja bezo. Nga bulijjo. Musawo mmwe Kibunoomu. Ulira Kibunoomu. Ndwadde zonna. Mwana alina mizozi eddagala ndina. Mukyala asiriza ntamu eddagala ndina. Musawo Kibunoomu. Walwala obulwadde bw'abazira eddagala ndina. Obulwadde bw'abazira bwe buliwa? Bantu. Obulwadde obwo nzikulu. Buba bw'abazira nnyo. Manyu muntu Mutabazi. Kapito. Gegaline kundaga muntu. Mukuru kapito ka. Kale ne kyakola. Mukumulagirira nga ajjayo akasente. Munnayi we bali kundagirira omuntu wakulagirira kuyamba osiima. Kapita singa nze mbala. Ange. Munange we bali nnyo. Mukama Katonda akuwa omukisa. Munange we bali. Bamuwadde 5 ezazikolera wiiki. Lero nja kulya ku mmere egonda. Ono ngazaayo mu nsawo kumbe yazzayo bubi. Kali Kapito kunnaku emuluma. Katonda akusimbule oveewo mangu. Yangu wabambi. Yangu wabbayi. Yangu wabbayi. Yangu wabbayi. Okusuula emitwalo 2. Kapito kirabanga kino Mukama Katonda kyamusuddeko. Kyekyo. Kyekyo. Ngende ngulene ku bugoyo obupya. Buno obulwadde busimbula. Olina bulwadde bw'abazira tulina eddagala. Tukujjanjabira ddala bulungi nnyo n'obanga osobola okuba obulungi. Lwako Katonda sente meka? Si sente nyingi. Mutwalo gumu. Kati muzeeyi taagala kugula kalubalula. Waliwo ekiwala ekyamugambye ekijja okujja. Njaka butesi ku chai tosaamu sukaali. Muzeeyi naye agula kalubalula. Na kumacha emirundi 2 olunaku. Kateeke wano. Ukolera. Jja kumpulira. Inoonya. Era mameka. Ntoti akajja nakumeza amannya ako kazibu nnyo. Kazibu. Ogenda kuba kutakula uberenga nga leopard. Nzijanjaba endwadde zonna goyogera bogezi bulwadde. Nze nga mbujjanja. Efirimu egenda maaso. Siina kye nemererwa. Akuume. Basebo ne banyabo. Omusawo wamwe Kibunoomu ntuuse n'eddagala lyonna. Kibunoomu ajjanja bulijjo bajjanja basibakola. Tufuzibadde nnyingi. Tugenda maaso. Kale ogenda okudda eno. Sente zibadde nnyingi kakati siziraba. Obwaba sente zimbuzeeko awunze n'okuwunga sente zange. Sente zirazeewa atani anzibye. Atani anzibye sente zirina sente zibadde mitwalo mingi emitwalo amekaago. Sente. Soko olindeku.
akasajja kakapi emitwalo gino omusajja ono we muwaddeko sente zisika kaweza akudde kyokka mutufu weza akudde kyokka kapito no omusajja leka sente zange kapito gwe gwe waloza sente ze kapito gwe ojja kundaba nyabo ono omusajja soka olindeko ono omusajja zino ziraga zaade sente gano mayembe alabika taabe mwangu omusajja ono kirawo yagamba omusajja taabe mwangu munnange sente zo nziziza yaloose keyebaseemu kali aloose omusajja amutabukidde yamunoonya ngaamuga munnange yenze akulagiridde wa chairman naye wabadde ogira n'osuula sente wazisuula olunaku olwo lwennyini efirimu egenda maaso mungi nnyo era ziize nzireese ssebo wadde omutima wadde ogutuulako wadde ekikumi zonna nga bwe ziri bwe nzireese nagezezaako nnyo nnyo okulwanyisa omutima ogwo ezo ssebo ensonga eyo mukama wange ndeese kozi wangamba gwana amanya nze kapito ssebo ng'eriri ne ku ndagamuntu buli wendaga wonna lyenkozesa kapito ssebo okimanyi nti abantu ab'amazima nga mmwe si kyangu kyakubasanga mu nsi ne tuwangaalira muno mbadde sikimanyi gwakiŋŋamba kati wano kubanga bw'oleeta sente ziyiseeko ennaku ssatu esebo kozi okola mulimu ki nkuŋŋaanya bicupa ono yeewuunya nnyo abasajja bazibu nnyo esebo bicupa tuula mu ntebe ntebe z'abagagga otuula bicupa biti alonda bicupa bucupa baba basasula batya musomerawo okulonda ebicupa nedda muneeyo tubeera we tusanga ye tulonda munange ebicupa olonda ebicupa noweza kiro kiremu eba ya 15 wulira akasente ako ono yamanya ndi omuzimu ogwakumira ono omubwavu gulayika gwe gwamuleetedde n'okuloota akwate kuba akomyewo sente ng'atidde embeera muntadde si ya bulijjo ekyo abadde yaludde okukiraba mba nkufunidde omulimu kati ng'amugamba okimanyi we mba nga nina engeri gye nnyambyemu kubanga ondaze omutima ogutali mu bantu bwe nkuwa omulimu okola mulimu ngusobola ogukola mulimu kisebo mukama wange omulimu mulimu gyesigwa kuyambako mukyala wa kali nga mulimu si gwa amaanyi namukatale mba njagala agende nga gwoleeta ku maduuka ebyomukyala mukazi wange kutuyambako wano waka njagala olabe tekwetaaga muntu yasoma nnyo obula gwetaaga omuntu ow'amazima nga omulimu gwa waka kukuuma mukyala wekivunulwa gasonsasula ogwo gwasha ogunsubula efirimu egenda maaso genda kutwala nkulage ogenda okubeera esebo ogenda okusula bebi ng'ayita omukyala wulira amannya g'omubufumbo kati oba kati ate abaana be bazaala be bankaŋŋa kubanga erya bebi omukyala yali eddiza laba bebi sente zino ziraba kani nga mugamba bebi zironda ennaku ssatu ng'amugamba sente zino zangwako naye saamanya watuufu wenzisudde naye ekintu ekisinza okuneewuunyisa eni ekiriwo ati yalekamu engoye nazirabamu lwaki tozimuwa kani nga mugamba waliwo n'engoye zekikyayambala awo ezitakyakola olabye buli woosiga ensigo ennungi okungulamu kirungi yakoze omutima omulungi ogw'okuzza sente erinnyinizo laba byatandise okuwa nga aganyulwamu kulabirirwa jangu tugende kakati nno nga polokondo polokondo jangu polokondo
Polokondo Chichi ate gwe ng'okomawo gwa bugamaanyi gakuwedde tufiiriddwa. Ono ye mukyala wa Polokondo. Osibye otya? Kulikayo mwami. Waliwo obuzibu nga temu. Chichi nga temwogera. Gampedde. Ono mwami. Waliwo obuzibu. Chichi musajja wattu. Stella baby. Naza. Mwana. Nempa. Olaba kale. Kati nkugayizaamu. Olaba. Kati. Nze wondabira sikyategeera ndeesulise. Nze weni. Kiki ate wendi mwami okulabe. Kwendi oli nkuziga naye waliwo ekyotategeera. Obitegeera. Lengera firimba giyita Lubalula. Kala nnyo. Mukazi gwe mwana abadde nkufa mwana naye n'engeri gy'ogendamu ennuma. Gegaline ku ndagamu. Ne tudde ewoono. Alabika omulimu bagumuwadde. Kakasa tujakolagana bulungi bwona enjongera okubeera ow'amazima nga bw'obadde. Essebo tujakolagana bulungi. Neyanza nnyo ssebo. Mukama Katonda akuddizeewo ssebo. Era nekirabika ndi kapiito y'omulimu agufunye. Engoye ne bamuleetera bulungi nnyo kaapi. Yawa ndabira. Kapiito bamuleetedde engoye. Ssebo neyanza nnyo. Agenda maaso. Ndowooza. Bamufundidde naawe okusula. Mukyala akulabirire. Bajja bamulage waasula. Gagga. Bamuwadde omuzigo. Bamuwadde omuzigo. Bamuwadde omuzigo. Ekisumuluzo mugulire. Abadde yesulira mwala. Kakati nyabo kankunye. Kadi ono bali mu munnyonnyola olaba ekiriwo. Bali yasooka najja n'akasimu ne tukalasa. Kadi we twakalasa then ne tumulasa essimu nadda ne TV. Ka TV twagikubyemu geemu 10 owulira. Kati ate olwaleero ku makya nga atalina za kisya za musingo. Olaba? N'agamba musimanyi mbwakabimbi nja kalima singa oba kusimbyeyo. Wangi? Era banze bye boogera bye biki? Baby mwana kiri mwala ali. Era kati olaba obugoma bwonna okuva na kati ono boy yagenda obujjamu amaloboozi. Akusenga muzaala nenkanankana ne zaala oli musa. Mukazi watu yawulira agenda kwemuta balo babbawe yamuteeka muzaala. Eki. Wandwala musajja gwe baddaage. Oduddako ready. TV egenze ready azisinzeyo. Kikuba oluyikirabe. Efirimu egenda maaso. Mukama Katonda ng'andabye ennako kubanga nenkanankana ne zaala. Efirimu egenda maaso. N'okitunuulira nga kiringa ekikabi. Wabula kangenda ekima ebintu byange mu nju. Ono wuuno mukyala wa Polokondo bamusibye mu zaala. Bulamu buno bannaaye musajja wuuno alina mukulaba ka TV. Daddy yagambye kudda sawa nga mmeka. Kadi omukyala nga tajja. Mukyala nnyinimu. Sawa ng'eyo. Omwami akomawo sawa ajja kudda. Ali ku TV. Kyala ng'agenda mu kisenge. Genda mu kisenge omukyala. Baba Mapengo guwanyingiza ebyazaala naye kati ofundikidde ebintu byange obitutte laba ne mukazi wange omututte. Ne mwana oli mu binyo jjajja. Bweni bwe nakuyigiriza zaala ne nkugamba nti wali wuliddeyo nga nnyumba. Efirimu egenda maaso. Sina na kintu ala mu nyumba nkalu. Mapengo jangu tugende. Stella ekituufu mbadde nkwagala. Ekyo kimanye. Waleri. Mapengo nziriramu. Franka twegweko mu kafo kali. Kiri bulungi. Zaala. Omukulu taliiwo. Omukulu taliiwo. Omukulu taliiwo laba omusajja gwe baleeta Sserwajja okwota. Ayagala ku kikiri giyita mu nnyumba y'omugagga. Kali kumbe omugagga ameingia.
mugagga wuno akomyewo omugagga wuno azze efirimu egenda mu maaso agenda otuuka ava ku mirimu gye ewakasi wali wanyaniriza kyekigenda mu maaso ng'ayingira munda genda otuuka ono omwana gwe bawadde engoye ate lwaki pugumu lyamukutte n'azeyambula oba waliwo ekigenda maaso kye sinnategeera genda okulengera engoye zasuliddwa awaagwa ntalemuse sokolendeko agenda okuwulira okusiitasiita mu kisenge ogenda okwetegereza ssibunga omukyala wuli akutte mu kifuba amukutte annanga omwandrage kyova olaba abasajja abamu tebayamba ogenda okwetegereza ono omuvubuka alimba funewo ejjambiye yanguwa ye byalugaba po original names najifuna machete uli labolulumba labolulu ndakutema ono mwami yeyagaliza nnyo bannange yafuluma olufuluma kati omugago genda nkulemeddwa oli musajja mulogo nnyo nekyendowoozaako kola omwezi ogujja onziyiza bukyali apaana kapiito nadduka bwetyo begenze ebadde lubalula ndagenda tengale gyemize nkwereza zigenda mwe muke Majestic Plaza level 5 edduka li namba 8 y'ensibuko y'ebina Uganda. Minimum